Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade Bagita Fadi TV yuki mwongera okubanga mugiye kubirako n'okubanga mugifollowinga comment section weri awo bakabuntira mu comment section tosigalinga ogifollowinga Bagita Fadi TV yuki Fatia Namada omukubana tipa habe yanyiga angemeredde okusiba ekabulengwa Nansana yazikidwe Kalungu azikidwe Kalungu nakululwa leero munange bitalo nnyo maama yakyali maziga biti sabikabya ninga bubati abana ebafiira muki bubati ebafiira mu kabenje awo bali bamutikira munendo zanga avudde mu kibiina ekirala ng'agenda mu kibiina ekyo ekiddako adigire okusoma kw'ennaku zino kwakyuka abana batikira oluusi nga bava mu bibiina ebimu nga badda mu bibiina ebirala ayinza okuba bava mu P1 oba mu top ng'agenda mu P1 oluusi bava nnyo batikira kifaananyi kyolengedde baali bakola ki baali bamutikira nenga ensonga zezo munnange ensonga zezo bwatyo omusajja bwe yanyiga abaana ndowooza olengera omulambo gobambi Kalungu Masaka okyamira bukulula ndowooza Masaka roadi bw'otuuka ebukulula ng'okwata ekyo ekigenda eyo aje bamuzise mwana muwala ono muna ekitalo nnyo maama yazirisa emirundi n'emirundi nga womanyi naawe tayinza butazirika omusajja emmotoka yali etisse emitipa ng'eri ku lukuuti mu bitundu by'e Nansana Kabulengwa Kyebando abantu abamanyi Nansana Hoima Road bw'oba otambulatambula ng'obadde ova Kampala ng'ova mu kibuga Kampala ng'okutte Hoima Road okyamira ku masitoowa Nansana ku masitoowa ndowooza abantu abamanyi Nansana ku masitoowa kati kikuba ekigende kye ky'ettaka ekyo sayidi zeeyo wali akatundu bakayita Kabulengwa akatundu ako kamanyikiddwa nnyo okuba nti ne wazimbibwayo agagga era katundu ako abasajja abazimbayo amayumba abasinga bagagga babiri balinamu kasente balinamu kawogo kati muna isadizeyo baana gye bakola ki kitipa gye kyabanyigira omusajja poliisi yafulumiza lipoota nga balaga nti ono yali atisse emiti oba buli mmotoka yagaana okusiba ng'erinnya akasozi kati bano abaana bali bava ku ssomero nga omanyi naawe abaana oluusi baali batambula mu kkuba ate omusajja yabanyiga bonyizi bataano bagendera ku bisago babiri baafiirawo mu Bulaga era nga mwana muwala Fatia Namada y'omu ku abo ababiri abaafiira mu kabenje kano kitalo nnyo bambi bitalo ne mune obwo bwe bulamu nabagamba olumbe tetulina myaka ate olumbe musolo okusanga oguwera olumbe tetulina myaka nti nti ono yasooka nti ow'emyaka 3 yafa ow'emyaka 5 yafa abaana eby'emyaka 6 bafa ab'ekinaana ne basigalawo awo ensubu etabulira ensolo oluusi emanyi okukonfyuzinga omwana ow'emyaka 5 afa naye ate ow'ekinaana n'asigala onoga yike kigenda mu maaso eyo y'ensi obwo bwe bulamu tulina bwa bbanja ffenna tulina okukola ki tulina okuba nga tubuzaayo wa gye twabutya munange ebitalo nnyo bambi ku sayidi yo maama amaziga gamuyisemu mukazi watu akaana bambi yali ewaka alinze omwana agenze ku ssomero ayinza omwana omwatatu kagenda okulya nti omwana afudde kyamutabukako nago bamulimba maama yagenda otuuka nga mwana kapuuti omwana yafuuse dda kapuuti nga maiti yafudde dda nga yassiza dda omuka ogw'enkomerero munaye ebitalo nnyo ku sayidi eyo bikaabya naye ng'obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe omusajja akayimba oyo omwana muwala Fatia eyafiiridde mu njega eyo obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era gye emiranga amajja n'amagenda obwe bulamu ona ebitalo nnyo maama alina kuguma bugumi tewakyali kyakuza mukazi watuka okuzirika azirise emirundi n'emirundi mwana aziikiddwa Kalungu naku lwa leero Kalungu okyamira bukulula emunda eyo yaziikiddwa eyo naye ng'emmotoka yamutomerera Kabulengwa era gye mbagamba mmanyiiyo Kalungu mmanyiiyo ne Kabulengwa mmanyiiyo Kabulengwa mbagambe akatundu ako wazimbibwayo nnyo bagagga era omuvubuka ndowooza emiti gyali atwajayo bajja kuzimba nnyumba Kabulengwa katundu kagenzi kakulaakulanya bazimbyeyo nnyo amayumba naye abasinga bazimbayo bagagga
nabwe bagamba akatundu ako bagala kafula nga wolaba muyenga nga wabeerayo bagaggayo kati emmotoka yanyigira omwana ono bagambye ennansana Hoima Road ku masitoowa okyamira onokwata ekikubo ekyo eky'ettaka ekikidde ekyebando bakikola kolansi kati simanyi n'ekitundu ekyo waliyo enfuufu eyo munda eyo omwana gye bamutomera kate bw'otuuka eyo mu kyebando munda ate wali akakuba akala k'okwata akakake kabulengo ako eri alinnya kasozi wali ensozi ekabulengo waliyo obusozisozi era abasinga bazimbye waggulu ku bigulumu ku nsozi abasinga abazimbayo amayumba eyo munaye ebitalo nnyo ku sayidi eyo bwatyo Fatia Namada omuyizi bali bava ku ssomero bwatyo bwe yafiira mu kabenje ne munne bataano bali mu mbeera mbi nabo gye bali mu ddwaliro embeera si nnungi azikidde olunaku lwalwe Kalungu mu Buddu okyamira Bukulula sayidi ze munda munaye gyaziikiddwa mwana muwala amanyikiddwa nga Fatia Namada bitalo nnyo obulamu bwe butyo byantiisa yali atisse emiti yabalinnya n'abafootuula baaba bikaabya bitiisa naye nga bya nnaku naye nga tewali kyakukola obulamu bwe butyo bikaabya bitiisa ntiisa yokka ku sayidi y'amaama bambi mukazi wattu obaye bulungi